Kuna mchala nyono ba. Oyogerako ne nakazi Rita so. Nakazi mpozi mwedira nnyonyi. Iye. Oluto w'ennyonyi. Ndi bulungi Rita sebo. Akameseji nkalabi wano Wampita kadima ku Beat FM ne Kabogoza. Yes sebo. Nga bagamba nkukubire. Yes sebo. Niyanza nnyo kunkubirako. Ye mukwano. Mbadde njagala kwebaza ku sister waffe. Ku byonna byatukoledde. Natubeererawo nga mami. Sister wa Muyani. Wanje? Sister wa Muyani. Nakibuye Justin. Na? Nakibuye Justin. Nakibuye Justin. Yes sebo. Abazadde gye bali? Oli dadika. Mama yafa. Ono ye mukulu wammwe? Si ye mukulu waffe naye era nga ye mukulu yewokusatu then netuddako. Kwegamba babeereddewo nnyo. Yatubeereddewo nnyo buli kimu, temukolawo emusi everything byonna. Mubeera wa? Right now ndi wano Bunnamwaya. Ate ye abeera wa sister wo? Sister wange abeera saidzawo nerabiddewo ko katono. Yafumbirwa? Akafumbirwa. Yakafumbirwa. Kala tuyagala kumwebaza omugambe nti we bali by'otukoledde. Njagala mwebaza okumwebaza ennyo. Abaddewo nnyo mu bulamu bwammwe? Baddewo nnyo buli kimu tulungamya biki. Temujulanga waali? Wanje? Temujulanga waali? Tetujulanga waali. Ayinayo ku baana? Kati alina ono owokubiri omuto gwe yakazaala. Kati nno nammwe mulina musasula nga mulabirira abaana be? Tujja mulabirira lwakuba ate yatusingako era. Kale tovaako? Kale sebo. Justin ngatakwata. Manaye simanyi lwaki ate nga mudangu. Simanyi lwaki nga tayangu kukwata essimu. Namba ayinza okuba agitidde omanye eringa z'amagye. Oba can I try to call her then? Amukubire ku namba endala. Muzi wa misango. Muzi wa misango. Dented. Nkulamusiza nnyabo. Hello? Nkulamusiza nnyabo. Yes sir. Njogerako ne mukyala Justin. Yes sir. Mama Wampita kadima. Yes sir. Ndi ne Mwami Kabogoza tuli ku Beat FM wane ekintabuli ky'omuziki ku radio. Yes sir. Nga tukubye waliwo atutumye wano bamuyita mukyala Nakazi we Rita. Yes sir. Atugambye nti baali baana bato. Mama ya Mukama Katonda yamuyita. Yes sir. Naye mbo babeereddewo nnyo mu mbeera yonna. Amina. Okumanya basiimye. Nga tebalina ngeri gye basobola kulagamu kusiima kwabwe okujjako kuteeka ku mpewo ensi yonna ekuwulire nti sister Justin yatuyamba. Wannange amina sebo. Nange ne nkubaza okubeera n'omutima omulungi munnange. Sebo. Tubalina naye nkunnyonnyola ekimenye kindeke ki. Ne gwe oba wavaayo n'oyamba munnange Mukama Katonda akuumira omutima ogwo ate akusasulemu by'osinga okwagala. Amina. Kakati omukyala mwina wano Rita. Wandi sebo. Sister wuyo mwebaze. My sister, I love you so much at first. Thank you for everything. I'm so happy. Actually, I want to thank you for that. It's okay. Thank you. I love you so much. I love you too. Okay, may God bless you in this world with your family. Amen. Amina. I love you so much. I love you too. Amina, sister tukweyanziza. N'omukomu tulabira omugaye tumutumidde. Amina. Mukama akumire n'abaana babawo omukisa nnyabo.
Amina sebo. Kale. Kale. Rita. Wanje sebo. Ndoza tukumaliriza. Niyazanyo so mukama wabache musingo okwagala. Ochatu banja. Nedda sebo. Nawe mukama katonda kwecho singo okwagala yobala okusima banje tebasiima. Bane mbadde mpuliriza bit long time but thank you so much. You're welcome, our dear. May God bless you. I love you so much. I love you too, my dear. Okay. May God bless you. Bless you too. Asibula. Febani abatasibula. Tusibula tuve wano. Njagala okwebaza mwenna abateesezza. Mama Linde Kawuko oteesezza bulungi nnyo wano. Echa webale okusiima muganda wo. Naawe jasi webale kubeerawo baganda bo mune bangi tubabeererawo naye maama okusiima kutono oli akuba mumiro era kyabadde alina okukola naye weebale kubabeererawo bannange si byangu mukama akwekyosinga okwagala naye Malinde Kawuko mwebale tuweereza abagigenze gitya bannange omukyala ali musanyu ne bange mukyala gwe bange webale kulabirira webale kulabira naye kituufu kyetaagisa bw'oba nga munakulabiridde bw'atyo n'ovaayo ne weebaza sigadde nze mama kulise afumba ekigere mbiriza yudisero olagambe nti bambi sisi webale omutima omulungi omukama akuwangaaze sisi webale nnyo bambi ono Immaculate I wish you the best webale nnyo Immaculate watu batugambye omuntu okusiima omuntu akuyambye nga akyali mulamu kirungi nnyo bambi era sister yebala okubanga ayamba ne bebayamba mwebale nnyo kusiima mwebalire ddala bwatyo bwatugambye agambye nti basiima nnyo okuva e Saudi Arabia bwatyo bwagambye webale nnyo bali ddala esezali Saudi Arabia tusiimira ddala webale nnyo okubanga oli ku Peter FM nalo katongole masajja naye wuno asiima naye Mr. Kadima nkubulire okimanyi nti okusiima kibala kya mwoyo omwana oyo nange mwebalizaako sister we yebale bannange bama bwava mu nsi baganda baffe abasinga batusenza kati naye mukama amuwa omukisa mu famire ye bambi oyo omwana asiimye mukama amwongere ekitone ekyamagezi kale webale nnyo bali ddala BFM mwebale kutuweereza mikwano naffe twagala okusiima naye olwaffe tubikola tunabikola tunaffe tusiime naffe tusaba kusiima ku bannange mwebaza nnyo kuba bannange si byangu abantu babeererawo oyo natagamba n'akagambo thank kiruma mwebale kutuweereza musinga Nabuso ekikuba kale webale nnyo wanasenga Nabuso ekikuba nkima webalire ddala okubanga okwasaganya ensonga bwe tutambudde nno kale tugamba yes nga tusibula njagala okutegeeza omuyimbi yenna ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio nina studio bagiyita Dibro Music Studio ndikodinga abayimbi ate ennyimba zaabwe nimbayambako okubanoonyeza akatale kwata peni n'olupapula owandiike enamba y'essimu eno gye ngenda okukusomera gwe omuyimbi yenna studio yaffe bagiyita Dibro Music Studio tusangibwa wali Kawempe Kirokole kuba ku namba y'essimu eno eri 0702 23 23 23 oba oyogera nange direct oba secretary wange so tulicoding enyimba abo bangi namba eri bizo solo kutuweereza obaka ku WhatsApp obo osobodde ne oba tulicoding ankongwe mu ndiko ogusoose tukwatako bulungi nnyo oluyimba luno luvaayo bulungi gwe omuyimbi n'oba wakabi n'okola hit omuyimbi nkubira ku namba y'essimu eno eri 0702 23 23 23 ndiddamu gumu 0702 23 23 23 kale nenjagala okugamba nti omukozi asobola okuba ng'okola bakwetaaga mu bwangu asobola okukola cashier bakwetaaga receptionist bakwetaaga storekeeper paaka saako n'abakozi ab'ewaka mu bungi aba housemaids kale essimu gyogera okubanga okubako yeeno eri 0755 62 35 17 0755 62 35 17 ne 0763 24 44 atano munya 0763 0763 24 anamunya amakumi atano munya wala kabogoza yesebo tusibula abantu yesebo ngokomawo nze ngokomawo tusibula nze nkomawo musibe bulungi bana tubalabaga nencha basule musule bulungi tulabagana nencha mweraba